Amanye eddoboozi bamutemu SMX representing straight out SMX Media. Kansoke ne baziba SMX Media Queens and Kings. Bebono ba subscribers ba SMX Media. Timwebale nnyo kubeera nga munzikiriza ne mu subscribing ku SMX Media. Mwebalire nnyo ddala buli lunaku tufuna ba subscribers abasukka mu 10 mu 2. So mwebale nnyo mwebalire ddala. Nawe tena bakwera ngo subscribinga. Bambi kankusaba subscribinga no ku SMX Media tujja beera ngo missing updates ngazi neno. Neno story yo sirishu wasigenda beera nga mbalimba. Sirishu oba kyapeninza wano mu ggwanga lya Uganda. Lwakuba nandyagadde nnyo babere banna Uganda naye banna Uganda nga wemba manyi embwa ze Uganda zidduka ne zikulekawo nsubira eno story okusinzira ku information je nina kentonotono eno story kyaka ya mu Nigeria niranga byande bifaananyi binene abasinga mbirabe ku social media abamu temuna kubeera nga mbirabo manyinze wendaba ekintu kyonna kyonna eyo gyemera nkirabye fuba nga wensobola okireetera kuba SMX Media Queens and Kings be ba subscribers bange ate sinabo babeere nga bakirabako ekyo kyembandabye nammwe eyo oluusi we mulaba ebintu mubinsindikira wano bulijjo story nzikola ne nkugamba SMX Media Queen yaginsindikidde oba SMX Media King yaginsindikidde omuwala oyo yafuna obuzibu yali ku boda yafuna accident kale ndowooza kyenjogera ennyangu yafuna accident nga olaba ekigere bami nafuna damage yamanyi nnyo ekigere kyakosebwa nnyo we yafuna accident lwakuba alina boyfriend we naye yamukoledde surprise buli omu ati kyenandyagadde omuntu yenna ali eyo muno nga ali mubuzibu atiisa obutamulekerera ya proposing the girlfriend we bambi despite the fact mbu yafuna accident tasobola kubeera nga atambula talina kyasobola kubeera nga yeekolera n'omuwala olwe severe damage yafuna ku kigere ne bambi boyfriend we teyamulekeredde ndowooza boyfriend we yali planning mbu mu biseera ng'ebyo ajja beera nga proposing eri mwana muwala ono so bwatyo nera kye yakoze oba yakifunye idea kubeera nga mukipinga abeere comfortable mutegeeze mbu yes wadde wafuna kinene na kino kyakutuukako naye nze wendi mu lo bwatyo nera boyfriend bami yasazeewo akiisa mu proposing wadde nga omuwala akyalina bibandage ku kigere wadde nga awulira obulumi mu kigere wadde nga ekigere kyamenyeka naye boyfriend we yasazeewo akiisa mu proposing wadde ali mu mbeera bwetyo si bya masappe sooka kwambala kateeteeyi kola bugundi yaguze buguzi cake bulungi nagiwandikako with human remi n'empeta nga weeri omwalo mukipinga atisi nga akimanyi mbu yes despite buli kimwe kyakutuukako naye nze nkwagala nga gwe wabula sikwagala lwabiri byonna kwagala gwe ng'omuntu ekigere newe kiba kuvaako oba ekyo oli mulema oba oli ki oba oli mulwadde oba oli ki nze nkwagala nga wooli nera na proposingira n'omuwala bami n'asanyuka okubeera nga yakkiriza proposal ya boyfriend we naye mu ggwanga lya Uganda embwa yakuleseewo dda negenda n'omulala ali okay oba ali in perfect shape bambi kankusaba subscribing on SMX Media tujja kubeera mu missing updates naddala nga zino SMX I sign out.